Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Mu bintu ebikulu ennyo abantu bye batafaako nnyo byebyo omwana gwozaala ku nsi byakubanja rights ze ng'omwana. Abantu bangi tebamanyi rights za mwana. Naye omwana alina rights zakubanja nga tonnamuleeta ku nsi, ne wabeerawo rights zakubanja mu kaseera wabeera mu lubuto lwa nnyina, ne wabeerawo rights zakubanja ng'amaze okutuuka ku nsi. Ezo zonna levels abaana balina bye batubanja okubeera nga tubakolera. Ngenda kwogerako ku nsonga rights 3. Emu, omwana gyakubanja omukolere mu mbeera y'obwegendereza ennyo nga tonnamuleeta ku nsi. Ebbiri ngenda kuzoogerako nga rights za mwana zakubanja ng'atuuse ku nsi. Right omwana gyakubanja oba obuvunaanyizibwa bwe eri omwana gwe taata oba maama nga tonnamuleeta ku nsi. Ikhtiyar الأم أو الأب الصالح لهذا الولد. omwana nga tonnamuzaala muleeta ku nsi, muyambe, kino kyakikubanja bubanja, omuyambe omulondere munno gw'ogenda omuzaala naye nga mutuufu. Bw'obeera ng'oli taata oteekeddwa okulaba oyambe omwana ono okubanga maama we gw'ogenda omuzaalamu wa buvunaanyizibwa. Amakulu anaamuyamba okubeera nga akuyambako omuteekamu omulamwa gw'ekyo Allah kyamwagalamu. Waliyo abaana abagenda okufuna obuzibu ku lunaku lw'enkomerero oba oluusi ne ku duniya wano, naye ng'obuzibu buvudde ku taata butafaayo kunoonya maama ki gwagenda kuzaala naye omwana oyo, oba maama obutafaayo kunoonya taata gwagenda kufumbirwa kuzaala mwana. Obusiraamu bwasaawo nnyo essira ku sayidi ya taata. Obusiraamu bwatugamba nti idha ataakum, hadisi y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, idha ataakum man tardawna dinahu wa khulukahu fazawijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fi dunya wa fasadun kabir. Singa ajja gy'oli omuvubuka gw'omwana ow'obuwala ayagala okufumbirwa oba taata ayagala okufumbiza, n'ajja gy'oli omuvubuka ng'omuvubuka oyo alimu ebintu bibiri, alimu eddiini nga n'empisa azirina, fazawijuhu, oyo gw'oba ofumbirwa alina eddiini alina n'empisa. Illa tafaaluhu, bw'oba tokoze ekyo n'onoonya waleti n'onoonya yazimba, kuba kati ebyantu byebatunuulira. Omuvubuka ajja mu maka gange okunoonya omuwala, yamala okuzimba alina ennyumba, alina emmotoka, ayimiridde atya mu byenfuna. Ebintu ebyo birungi bambi singa Allah babitadde mu muntu alina empisa n'eddiini. Oba oyongedde ku ekyo obusiraamu kye bwagala, era kiba kirungi. Dhalika fadhlu min Allah yutihi man yasha. Naye abakiina babeera batono. Olinga Allah amuwadde sente ng'azirina ate n'amwongera n'ekyengera ky'empisa n'eddiini, kubanga teri kyonoonye bantu nga bugagga. Omuntu alabira ddala nga kasaafuna sente talina kate kyetaga ku nsi, yeeyisanga bw'ayagala. Kakati gwe bw'onoofumbiza muwalawo oba omwana ow'obuwala okumala gagenda na muntu olw'okubanga alina sente, olw'okubanga ayazimba kalina ennyumba matiribona, Allah agambye takun fitnatun fi dunya fasadun kabir, bigenda kukyuka oluvannyuma nga omwana amaze okuzaalibwa, kubanga waliyo ebintu ebitabeera ku muntu buli kaseera. Essente olwaleero bwe twabeerera mu kibuga wano nga tuli bato, abazirina ku ssaawa eno si be bazirina. Family ezayogerwako kati abaana abazirimu batambula ku street nga basabiriza busabiriza. Kati family ezavaayo ndala nnyo after 20 years, only 20 years.
N'olwekyo ebyo bikyuka. Naye weesiba ku kigambo ky'empisa n'eddiini nti omuntu ono singa n'abanza addemu omwana ajja kumanya ekyokukola ku mwana ono kubanga ajja muteekateeka so si muteekerateekera. N'olwekyo ku sayidi y'omuvubuka Allah watu bwe yagamba mutunulire nnyo eddiini ye, mutunulire nnyo empisa ze. Ku sayidi eya muwala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ku bintu bina abantu batera okutunulira nga agenda okuwasa omwana ow'obuwala. Aljamal, abantu batunulira obulungi ate nga si kirungi nnyo omuntu wabeera nga mulungi, wasa omukyala nga mulungi. Al-irid, abantu batunulira family omwana gyava, omuntu ayagala family ewulikika, family erina kwegamba ng'erina sumu ajayida nga emanyiddwa ku kyalo oba mu kitundu we muwangaalira. Abantu batanya okuwasa mu families enkopi. Abantu batunulira nnyo almal, omukyala nga alina ssente gw'ayagala awase, tebakyayagala kukola, ayagala kutandikira ku bye bamukolera. Waddiini n'eddiini, singa Allah akusaasira ebina nebibeera mu mukyala gw'ogenda okuwasa, alhamdulillah. Naye si kyangu kubeera nga byonna birina, nga mulungi, ate yava mu family ennungi, ate nga yalina ssente, ate nga n'eddiini agirina. Bw'obanga okifunye alhamdulillah. Naye bwe kiba nga kiganye Nabbi agambye nti fadhfar bidhaati ddiin taribat yadaka, weekwate ku muntu alina eddiini ogenda kuwummula. Naye kasona atunulira obulungi nga tofudde ku ddiini kuba kati abavubuka kyo boogera oli agamba ate nze ngenda kulya ddiini, yayagala mukyala kasabeera mulungi acacacacaca oyo gwayagala. Abalala ayagala waleti, tubalaba ennaku zino ku TV nga beeranga mwe banoonya, anoonya mukazi nga alinawo ssente, anoonya mukazi nga alina capital, kwegamba tafaayo ku ddiini. Naye nga Nabbi agambye nti fadhfar bidhaati ddiin taribat yadak, bw'ona otunuulira eddiini ogenda kuwona bingi, bw'ona otunuulira ebirala ogenda kwejjusa. N'olwekyo eyo ye right y'omwana gyakubanja okutunuulira ennyo ani gw'omuleetera gw'ogenda omuzaalamu. Then rights endala ze njagala okubeera nga njogerako ezisembayo, rights bbiri ng'omwana amaze okujja ku nsi. Ekisooka atasmiya. Bannange tulina obuvunaanyizibwa bw'okutuuma abaana amannya, buvunaanyizibwa bwa taata okunoonyeza omwana erinnya eddungi. Kakati tulina obuzibu ennaku zino, abantu batukubira amasimu. Seeka mukazi wange yazadde, oba oluusi abeera mukyala yennyini, seeka nazadde omwana, njagala kumutumira ku linnya, kunfunira ku linnya ery'omulenzi nga ddungi. Nomugamba mulenzi Abdallah. Agamba aha seeka ya Abdallah, eyo liri common nnyo. Nomugamba Abdurrahman. Seeka nedda saago, oyagala galiwa Muhammad. Seeka eryo nedda. Sulaiman, Yahya, Nuh, Isa, Musa, gonna ago tebagagala. Akati omuntu najja kugamba seeka njagala erinnya nga tereri common. Wabula njagala okubategeeza nti obusiraamu butukubiriza okutuuma abaana husnu tasmiya, okutuuma abaana amannya amalungi, eraiti ya mwana agikubanja. Naye obusiraamu tebwategeeza nti erinnya eriri unique. Uniqueness ey'erinnya si kyekifuula erinnya okubeera nga ddungi. Ekyo abazadde njagala mukitegeere. Kyokka ng'ate abaana batubanja ojja mutuuma erinnya nga B, naye olw'okuba nga teririyo ku kyalo toliwulirangako, abantu kati awo ge baagala. Lumu omuntu yatuma erinnya omwana we erinnya lwakubanga yaliwulirako nga balyogerako ku TV, naye agenda okutuuka yafuna chance n'agenda e Saudiya okusoma. Bwe baatuuka mu class ne babeerayo self introduction, balekcara batera okusaba abaana buli omu yeeyogereko self introduction, gwani, wasomerawa, wavaawa. Kati olw'okubanga ziri ensi obeeramu ng'oli omu mu class, abantu baagala nnyo okuwuliriza ebikufaako. Ate ffe batumanyi wano mu Afirika tuba tuwasa mangu, tuzaala. Bamubuuza ebibuuzo bingi, ne bamugamba abaana bo olina bameka, yali alina 3. Ne bamubuuza omwana bamutuuma linnya ky'omukulu yaani, n'awaayo erinnya ne likanga nnyo lekcara. N'amubuuza amakulu gaalyo gamanyi, nga n'erinnya lye yatuuma tamanyi makulu gaalyo. Lekcara bw'amugamba amakulu g'erinnya, omuvubuka yeekanga nnyo, n'akuba essimu ku olwo lwennyini n'akyusa omwana oyo erinnya. Ne bamuwa erinnya eddala. Kinjagala okutegeeza nti
okutuma amanya kirungi naye tulondenga amanya amalungi nga n'obulungi bw'erinnya tebubeerawo lwa uniqueness yalwo nti erinnya terirabika omwana alirina yekka. N'olwekyo erinnya erisinga obulungi ku saidi y'abaana abalenzi Abdallah, Abdurrahman, amanya agaliko Abdu ne kweyongerako erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, Abdurrahman, Abdul Latif, Abdul Qayyum, Abdul Fattah, engeri gakulembera Abdallah thumma Abdurrahman. Husnu tasmiya naye abantu ago bagavaako tebagalya ddala kuwulira. Bwe tuba tumaze ago wali amanya ga bannabbi Muhammad, Isa, Musa, Nuh, Luqman, Sulaiman, Daud, Idris. Naye omuntu w'omutunza mwagagamba aseeka ago saagala. Amanya ga batabi'in, basahaba bannabbi Abubakar, Umar, Uthman, Ali, awo gonna tebagaagala. Abantu baagala manya mapya kati n'agenda abamu erinnya nga n'alimuwadde tamanyi makulu gaalyo, erinnya nga lijja kuleetera omwana oyo emitawaana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulabira nti amanya ge tutuuma abaana bagenda gabayita ku lunaku lw'enkomerero. N'olwekyo ahsinu tasmiyata auladikum, abaana baffe tubatuuma amanya nga malungi kulwokuba ku lunaku lw'enkomerero bagenda gabayita. Innakum tud'auna yawma al-qiyamati bi asma'ikum wa asma' abaikum fahassinu asma'akum. Ku lunaku lw'enkomerero bagenda tukoowola n'amanya gaffe, amanya gaffe n'amanya g'abataata abatuzaala. N'olwekyo bwe tubanga tutuma abaana amanya tubatuuma amanya amalungi. N'olwekyo right y'omwana bakubanga omutuuma erinnya eddungi nga ly'omulondedde, awo twegenderezeewo. Then ekisembayo kwe kubeera nga abaana batubanja basalira akiika. Akiika musomo muwanvu nnyo gwa akiika, naye abalabe b'obusiraamu kyenjagala okutegeeza nti baamatiza abantu ne babajja ku mulama gwa akiika. Abantu bamanyi nga right y'omwana birthday party, era omuntu abeera mweraliikirivu ng'olunaku lw'omwana lutuuse okulaba nga asolooza ssente za keeki, asonda ssente z'olunaku olwo, naye ng'ate omwana talina kyakubanja okuggyako akiika. Kullu mauludin murtahanun bi akikatihi, buli azaalibwa ekikubanjibwa akiika ye, era gy'emikisa gya Allah gyagenda okuteeka ku mwana oyo n'okumuggulira amakubo g'ebyenfuna n'okugondeza okumulera, byonna byetoloolera ku akiika eyo. Eyo mu hadisi ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tudhbahu anhu yawma sabihi, esalibwa omulundi gumu omwana singa aweze ennaku 7, omulundi ogwo mu buwangazi bwe bwonna. Naye abantu twekalubiriza, lumu nali ntambula nensanga omukolo omunene mbu gwali gwa akiika, naye ng'omuntu agutaddemu obukadde obweru 5. Abantu bakuŋŋaanya eringa mbaga yakufumbiza mwana, naye nga akiika banyanga yali birthday, yali birthday yanenge gezeemu obukadde 5, alemedde okusala embuzi ya 2, 3 n'akola birthday ate nga ya buli mwaka. Akiika ya mulundi gumu. N'olwekyo tutegeere ki Allah kyatubanja ekituufu eri abaana baffe tubeere nga tukibakolera. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.